Yes nkwaniriza oli otya gwe na following Faadi TV nenkwebaza nenkugamba nti kyewakola kyamaanyi okubanga wa subscribinga n'onyiga kade eno bagita Faadi TV yogi wano nabagamba nti updates simba nazo each and every single day buli lunaku olujja ku nsi kuno ojja kubafuna updates ezisinga go just following ate onyige kade ekiri wakyoza ne Becky kifumba mutuku okusinza ku social media platforms kwosani news outlet ziraga nti bana ababiri munange bafunyemu ko obutakkaanya era nti n'essaawa ena divorce yaliruma SB alumiriza Ssekaja okubaayo n'omuwala omulala oba n'omukyalo omulala jjukira Becky okuva ewa dictator Amir yamulumiza okuba nti nomunange akola ki ayina omukyalo omulala era omukyalo ebifaananyi byalinkinga oluvannyuma akiraga nti dictator Amir yali yafunayo dda akakyala akalala akabalagavu akalungi nti kibalumiza okuba nti no kaali kasinga Becky obulungi era Becky ne teyakoma ku ekyo yakakana agenzi ne best friend wani wa dictator Amir amanyikiddwa nga Ssekaja Aputu wabula ate information elinkinga eyakavaayo essaawa zino eraga nti sebo essaawa yonna balyawukana era munange divorce papers kusini divorce certificate mu byateekeddwa dda era Becky yakyusizza dda n'amannya ku social media andoozize yakyusizza dda amannya yabadde amukozesa amannya ga Mrs. Ssekaja Abdul yagakyusizza dda ku social media platforms oluvannyuma lw'amawulire gano okulinkinga aga divorce naye nga bagendako banguye okwawukana bannange Becky nga yatijje n'omusajja buzibu ki ani ayagala okuba nga abaawula Becky mukazi wattu Mukama Katonda amuyambe baleme kuba nga abaawukana ebyaddala kubanga bannayuganda bangi nnyo bamutezeeko amaaso manyi bannayuganda bangi nnyo abasabirira relationship y'abaneesaanawo era abasinga essanyu libadda ku mutima bagamba nti Becky obadde otususeeko naawe obadde osusiza akajanja maye ku social media okwo eri abawandika comments nga bagamba naye abali mu laavu nze bantama eri abantu abataagala kulaba abantu bali mu laavu abagala kulaba baawukanye ozanya gunesi nabagamba ensi bwetyo bwetambula ate bwejjo bweyina okubanga emuvinga byasa ku byasa abantu bwe bati balina okubanga bwebali kkiriza obagaana oba oyagala oba toyagala balina okubeerawo kkiriza obagaana kakati muno munnange ebivaayo byebyo ku saidi ya Becky kyoza ne Becky omwana waffe ow'e Masaka byebyo ebivaayo ensonga ya relationship ne Ssekaja Abudulu nti okwawukana in progress divorce certificate yafuniddwa dda social media handles platforms social media accounts zonna yakyusiza dda n'amannya love yabadde mu 19 naye munnange essaawa zino ate balaga nti essaawa yonna divorce yaliruma buzibu ki bagamba nti obuzibu Ssekaja nti alinayo omukyalo omulala alinayo omuwala omulala ajjukira Becky kyamuviirako okubanga ayawukana naani ne Amiru era ekiyinza okukola ki kyekiyinza omuletera okubanga akola ki ayawukana ne Ssekaja Abutu nsonga ya mukyala mulala Becky kyamuviirako okubanga yawukana n'oli ate ensonga y'emu ne gundi yakoze eki ne Ssekaja gye yakoze ensonga zinagwira wazino kubanga ebintu si byakuggwa kati binagwira wa yongera okubanga ofollowinga Faadi TV yogi ate osubscribinga onyige kade nkugamba nti comment section weeryawo ate era obubaka mu comment section ate osigalenga ogifollowinga mbaagala nnyo era mbeebaza ne mbagamba nti ekyamazima bambi kye mwakola kyo kyakabi nnyo kya bode okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga ku kade bagita Faadi TV waliyo Faadi Yogi News KBTV UG kusaneke RTV Uganda na mufollowing YouTube channel zange ezo zonna nenda kubanza mu kubagamba tirayo updates ensonga za
Becky Akozze ni Becky kosa ne Ssekaja Abdul. Mukazi kyoyagala okubanga aviirako Becky okubanga bawukana ne Ssekaja Abdul. Ninageza kuno okubanga noonyereza information eno ekwatagana ku nsonga zino. Bantu bangi bava nga balabula Akozze ne Becky nga yawukana ne Dr. Amiru ne bagamba nti Becky bw'oba yawukanye ne Amiru olwokubanga mbu Amiru alinayo omukazi omulala owedde. Owedde. Jjukira ye Amiru mu kwogera kwe yagamba nti yali akooye Becky okumuyisangamu amaaso n'okumucungacunga olw'ensonga nti Becky yali asinga okubanga munnanga alina akasente akawera. Akasente ng'afuna akasente mu kuyimba, mu kumupangisa okuyimba ku mikolo, nga Amiru agamba nti akooye okubanga amuyisaamu amaaso n'okumuyisa ng'akaana k'azaala ate nga bbaawe. Wabula basinga bagamba nti Amiru yalinayo omukyalo omulala kubanga ye Becky ye nga ye yagamba nti Amiru yamukwatira mu buyezi n'omukazi omulala, wabula ate Amiru agamba nti yali akooye ejjoogo lya Becky ery'okukola ki, ery'okumutyoboolanga n'okumuyisa ng'akaana. Ensimbi bazikola agamba mbuleetanzi baali simanyanga biki nga Becky agamba ng'awamanyi omuntu ng'oli musajja naye ng'omuntu akuyisanga akaana akato oba akuyisanga omukozi we. Amiru yagamba nti yali abikooye ebyokumuyisanga ekitagasa era nti nno kikyamuviirako okubanga yawukana ne Becky. Ye Amiru agamba nti Becky yali amukooye. Newankubadde abasinga bagamba nti Amiru yali ali mu bwenzi, Amiru agamba nti nedda yeetabeerangako mu bwenzi lwakuba ate kineewuunyisa. Amiru ayinza okuba kituufu yali alinayo omukyalo omulala ndowooza nga tayagala Becky amanyi, naye ate Amiru ndowooza kati kasa yalaba nga Becky amuyisaamu amaaso n'agamba lwaki n'omukazi simuggya omugalale ne mutimba ku social media. Nkugambye Becky mukazi wattu abonyebonyeneraavu. Kati no munnange ebyo ebiri wakadde kano yongera okubanga ofuulubinga twalwa gye bigenda okubanga bikomekeera naye nga si byakuggwa kati bikyalanda bulanzi bifuuse namulanda nga mabeere gambwa. Ensonga za Becky ne musajja mukulu Ssekaja, Becky Ssekaja divorce certificate, divorce papers songedde okubanga zeetawula ensonga ya bwenzi. Ssekaja mbu alinayo omuwala omulala oba omukyalo omulala era nti nno Becky kasayagawulidde n'agamba nti oba twawukane sigaba na musajja nze.